Sky Soldier tuulira gwesebo muwenda mutebibene kabaka wa Buganda naimba tane sitenda muwenda mutebibene kabaka wange jamani omuvubuka omuto tukulira oyimba enyimba ngezo eziwana kabaka ndi musajja Muganda era neyagalira mu buwangwa bwange n'ennyonyi yeah njagala nnyo Ssaabasajja kabaka wange yeah onoko lwalero atulabe omukulu Semanda akuwadde eggaali era biyimba luyimba olwo lwabirese yawulidde oluyimba n'agamba bwe bali kuyimbira kabaka kuba kabaka naye yavaayo n'asiima abayimbi kati tulina omusasula mpola mpola wadde nga tetusobola osinkana otya King Saha gwenga King Saha tusinkana nali nsoma nga naye asoma katukwataganira mu kikuuba awo we twakoleranga emirimu ndowooza 28 nga ffenna tukyali bato ng'ali ku Buganda Royal ate nga nze ndi ku Namuganga SS ne tukwatagana ng'era kuyimba kwe kutugatta akapera tokawulidde kati muna wado oyinza okuba wayimba nga just osima kabaka ayimbira ddala era nina ennyimba endala nnyingi nnyo nga yakuta ne video empya bakayita Maria yeah gwomu ku bali mu ekibiina ky'omukulu ono yesebo King's Love si kibi nkiyagaliddemu ndowooza olaba era ebibala bitandise okujja obugumiikiriza bannaye abali eyo tugumiikirize naye nga bwe tusenvula mpola mpola temupapa nnyo mujja kwokya abaana bangi bali mu bibiina by'abayimbi nga n'omugamba nti nno kino oba kiri talina kyalagawo gwe oli King Saha omusanze otya yeeyisa atya nga liida wamu King Saha yeeyisa bulungi ate tumuyigiddeko nti n'akasente akatono katuwa tumanyi bwe tukakozesa kuba nze mbeera akasenga awo naye akasente akatono ke tufuna tumanyi bwe tukakozesa okusinziira naye gye yava ne bwazze nga akulaakulana bade kikwetaagisa kukwata buwumbi bwa ssente okubaako kyokola oba okyusa obulamu kikwetaagisa okukwata ako akatono then kajja kutuusa ku byoyagala yamani gyogamba otya Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu amanya gange bantutaseeka Ismaili Saabiwedde nga ndi musanyufu nnyo era nze wano okwongera okusabira muganda wakwongera kudduwa n'essanyu lyempulira era nga nebaza muganda waffe Mansuur Semanda King Saha omutima gwalaze eri abayimbi abatonga bano ekintu ekikuba kyakoze kirungi nnyo kyongera mu bayimbi abato essuubi n'amaanyi abangi bagamba oba abambi bekokola abayimbi naddala abanaddiini gwe omusajja gwe bulungi kanzu n'entalabuusi kikigatta ne King Saha ekingatta ne King Saha twalabagana kuva nga tukyasoma omu n'atandika emirimu gye nze ndi musajja munaddiini ate ye n'aba musajja wa music muyimbi naye kisinga okungatta naye nti muntu mulamu ate muntu w'abantu omuntu gosobola okutuukirako ng'olina kyonna ekiguddeko n'akudduukirira nitukwatagana ng'abantu abooluganda era tubeera mu tambuza obulamu gwe nga muganda wa King Saha oba kino mukwano gwe ensonga z'okuwoowa omwana tu azoogerako ki ensonga ezo ziri mu nteekateeka ate ondaba nze wendi anti wembuliza ati n'ensonga z'okuwoowa azoogerako ki tojja kuwoowa temweraliikirira inshallah mwaka guno ogujjadi byonna biri mu nteekateeka Mungu wanabakkiriza bwagamba ki kyetaaga kubooza ye ati gwe munaddiini we because gwe gutusanzeeyo ku kitongole nga kyetaaga kubooza ye yennyini naye nga inshallah buli kimu kijja kubeera bulungi mubeerawo mutya ne King Saha nga bagi bakukritisaizinga bagamba ssaawa zino abalwanira amayirungi ate gwe oli musajja omunaddiini mubeerawo mutya mu mbeera eyo tino abantu bakulaba obodi ne King Saha bagamba oyo muli wabeeragana ebiseera ebisinga buli muntu alina entegeera ye tuyinza kuwakanya muntu kyategeera naye nga tubeerawo ng'abantu kubanga omutonzi we yali atonda ebintu eno ebimu yabyesigaza omuntu amulekera entegeera ye omukulu akunadde ku saala omukulu asaala essula zonna agenze mu swala era nga agenze mu swala nebeera agenze mu swala sibula abantu bakola ku abantu nga basibula nga mbagamba nti amannya gani bambita Seeka Ismaili Saabiwedde omusomi w'eddiwa nga mbaagala nnyo era nga ndi musanyufu nnyo nze nsangibwa Buddo Kasenge
abaana abangi babeera mu bibiina by'abayimbi bino ne babeera frustrated nga bagamba music tebamulaba ne bagenda nga bakoze ebiragalagala gwe weekuuma otya okulaba nga King Saha tabakkiriza agenda ku mbeera eyo. Anti King Saha era newuwulira mu nnyimba ze ayogera nnyo ku bayimbi abato butakozesa biragalagala era nze sijja kukulimba ebiragalagala tetukwatagana nabyo. Okugamba obusembayo tumutya tugenda twevuge n'okwevugamu. Ngenda kwevuga moroka yino ngifunye ndi muyimbi bannange ayina sheyo performance nze Big Sky Soldier ompita nenkuyimbirako nnyimba ku mikolo na buli wamu wonna nze Big Sky Soldier mbagalanya babuke wakati ona mbadde motoka oboli nebaza King olw'omukwano ogwo gwe tumaze ebbanga nandowoozaako kuba baddansanga nnyo nanvugako muwerekerako ku show neyampise naŋŋamba sewa Big Sky Soldier jangu nkuweeyo entambula nze gwolaba seebase ndowooza zigenza oweera omwana nga ndi wano naye nga mwebaza omutima ogwo abasiraamu bagaba abasiraamu basajja bagabi Allah amuddizeewo kyasinga okukola. Tulabyakuwa kisumuluzo kyokka kaadi eriwa kaadi ejagimpa genda gimpa nkyuse enjiza emmanya gange transfer form mwezi lyomu egenda kudda mmanya gange gennyini seko nekyangemu awo e Kampala. Big ate obubaka bwa beene obw'omutanda olinayo akayimba akalala kogenda omuweereza? Akayimba kange akalala bakayita lulimi lwange nako kaŋŋoma ŋŋanda ngenda bankata maaso awo nga mu Novemba. Batamanyi kali akayimba kagamba tuwulira gwe ssebo muwe namutse bibeene kabaka wa Buganda nayimba ntya ne sitenda muwe namutse bibeene kabaka waffe byali byayonooneka baffe yaddaabiza munange ensonga ey'onkulu nnyo tweyanziza tweyanzege Katikkiro Kyasimayiga ow'omutima Webale baba tweyanziza befumba abalungi abanzaala mama omulungi gawedde tweyanziza gye kali ku YouTube TV ez'enjawulo zikazannya n'abatannakalaba mukanoonyeeko babasiibuleko busiibuzi batubuuzeeko bali tusanyusa obalaba tetubali tubasuubira naye engeri gye tubasanze aleka tubabuuzeeko webale nnyo omwana omu naye nga tubagala nnyo naye nga temwerabirako olwo mujje 26 mwe tujje tuwagire King Saha naffe tugenda bbeerayo ate tugenda nabbawo akayimba kembadde temusuubira webale omanyi fe tugamba nnyo abantu music ono omulaba nzisobola kuzanya muziki wange paka lwaggulu tebakulimba ate nesiwuliriza bazungu esiwuliza muziki wa Bulaaya obulamu bwange wemba panviriza nnyo omukono nkoma Kigali na Congo netolina byemunyumiza ku America banigeria Toronto totuuka esiwuliza ebyo ngwamu lugwe nga ntudde na mwana aluwuliriza ezo teziri ku mmene yange kati agamba okutwala Toronto kukolere zinewuliriza B2C emiziki wange gwe neebererako olina kyoŋŋambye ekirala mukwano gwo ebyamutuuseko abitegere fiba mwennyini waliwo ekigambibwa nti nno oluyimba olabadde agenda okukola ne Kamiliyoni balumugjeeko n'akazuku kasimanyi wenna bimanya nja byogerako osanze n'akazuku oba ojjamuwaawo olulala n'akazuku ka sobola ku kintu nga n'akazuku kabanyange ekyo mbali sinakitegeera ofumba ki ne ba B2C njiga ba B2C buli dakika tekuba kufumba bannange leero olunaku akasana kavuddeyoko natusalawo leero tulina gye tweyongerako mu maaso eyo ebintu byaffe byaki yakisajja kikulu nga womanyi munnange bagakolerera akaki akalambo katudduke tukukute byaffe sikwagaliza busi naye naffe kenyini sisate tulonanga temufaayo ati yevuddekawo waliwo bato wakati w'abakyala oba olyawo kulinga mukwano gwo tewalabikako kuyimba ekiddamu buza ekirala twali eyo shiba yawangula baana temwaliwo ogenda kitegeera nze nkyogende bampita Saha shiba yawangula bato oyagala baddemu mba 26 baddemu yawangula naye lwakuba nti
mwene mwana abawagizi abangi oyinza obutamanya amanyi amangi gasinze kubaawa nze ni muwagizi wa shiba saaliwo bugezi naye mu sipiriti naliwo era nkikuddiramu omulundi ogwokusatu ndi muwagizi wa shiba kanzikuddiremu n'ogwokuna nali muwagizi wa shiba infact kanzikuwe n'ogwokutaano kuba nali mpagira shiba okuwagira tekitegeeza nti ate mukyayi President okasigala president. Naye walina gwowagira. Akikisa unapowe kwa wale wanaochana sasa anagamba agala kubatolina. Ayagala mawasajja kasagala. Tumugamba kitya? Alekera okusaga asaga nyo mwana katema.